Kkooti ensukkulumu yategeezanga kkooti y'amagye bw'eriwo mu bukyamu nga bulijjo ekolera mu bumenyi bw'amateeka era bw'etyo n'eragira abantu bonna abali bawozesebwa mu kkooti eno bazibwe mu kkooti z'abantu nga kino kyava ku musango ogwali guvunaanibwa Michael Kabaziguluka nga wakanya eky'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Kyokka kino tekyasanyusa gavumenti era abakulu mu gavumenti nga kw'otadde n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba baavaayo kino ne bakiwakanya nti kikafuuwe okubaawo. Mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nga bwe balina okukola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF okulaba nga abantu ba bulijjo abakwatibwa n'ebintu ebyekuusa ku magye basimbibwa mu kkooti y'amagye era erina okuddizibwawo. Kati mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga Jacob Obosi ayanjulidde Paalamenti ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lya UPDF. Ekisinza okutunuulirwa kwe kuzzaawo kkooti y'amagye era abantu ba bulijjo bakkirizibwe okuddamu okuwozesebwayo. Kyokka wabaddewo okutabulwa ng'ebbago lino lyanjulwa anti akaseera sipiika wayitidde minisita abadde tannatuuka olwo nno minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati n'asalawo ye alyanje. The bill entitled Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 for the first reading. Kino ababaka tebakikkiriza nga bagamba nti kikontana n'amateeka ebbago okwanjulwa omuntu atavunaanyizibwa kyokka nga ne Ssaabaminisita abaddewo. Honourable Speaker, that's not the way procedurally bills are read for the first time. The Prime Minister is here. Madam Prime Minister, why don't you organize your cabinet? Because even Honourable Bahati has just been ambushed. Oluvannyuma minisita omubeezi w'ebyokwerinda Honorable Huda Oleru azaakiikirire mukama we kyokka abadde nga gwe bajja kuluguwa anti abadde kyajje atandika okwewozaako nga bw'atagenda kusobola minisita Obosi n'atuuka ng'ebbago lino alimukasukidde bukasukizi. Right Honorable Speaker, my senior minister is here. I will kindly request that he comes and lays the certificate. Kyokka naye alabise nga tabadde mwetegefu era bakira baminisita ab'enjawulo beekuba obwama. Oluvannyuma ebbago lisomeddwa era mu bwangu sipiika n'alisindika mu bukiiko obw'enjawulo okubaganyizibwako ebirowoozo. Bill stands referred to Committee of Defence and Internal Affairs and the Committee of Legal and Parliamentary, and in furtherance to Rule 200 Sub-Rule 3 of Rules of Parliament, the chairperson of Legal and Parliamentary Affairs is hereby designated to chair the joint committee. Kyokka embeera ebadde mu Paalamenti ababaka buli omu abadde ajogerako bubwe. Omuntu anaatunulira abaminisita nga baleeta etteeka obalaba nti nabo etteeka lye baleeta tebalikkiririzaamu naye babalagidde kubanga minisita Obosi abadde ateekwa okuleeta etteeka bwe bamuyisa odisoma nga taliiwo. Okusinziira ku babaka tewali nsonga lwaki etteeka lino likolwamu ennongoosereza ng'ate kkooti yalisazaamu. Tunuulira amendment eno ffe abamu ng'abakulembeze tulaba eyinza obba tezze mu mwoyo mulungi mu mutima mulungi. Bagamba nti kkooti y'amagye singa eweebwa olukusa okuwozesa abantu ba bulijjo ejja kufa eby'emirimu gya kkooti egimanyiddwa so nga n'enkola yaayo ey'emirimu teva ku ddembe lya buntu. N'amanya n'obutali bwenkanya busobola okusanga wonna totega maggwa nawe gy'onaddukira. Twagala kkooti eza bulijjo civilian courts zisigale n'obuvunaanyizibwa bwazo obw'enkizo. Bw'olaba ebyafo bya kkooti y'amagye abantu tebaafunanga bbeeyi wadde okuwozesebwa n'abatulugunyizibwa baasimbwangayo ne bavunaanibwa ebikontana n'enkola eya bulijjo emanyikiddwa mu mateeka. Lino tteeka lijja kuwa UPDF amaanyi mangi kusinga kugabaddeyo. Amaanyi gajja kugenda mu pension, gagende mu structure ez'okuteekako a court system and disciplinary system. Bano basabye bannaabwe aba NRM obuteeyibaala nti nabo etteeka lino liyinza okubakwata. Friska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.